akola dda. Alien Skin talina kipya kyonna kyakola. Ebyo ebintu ebyefujjo bannanyini byo baabikola ne bituuka ku endi kati ye ayagala addamu bidde. Ebyefujjo Bobi Wine, Bebe Cool, Chameleone, Good Life baabikola. Kakati ye akola bintu bikadde bye baakola edda tekina kitegeeza era baabivaako tebakyabikola. Era Alien Skin talina mawulire gaakola, mawulire gano amabi tegalina kye gamutwala. Mu music industry tosobola kukola fujjo, bali baakolanga effujjo naye nga tebakola fujjo ku bawagizi baabwe. Bo baakolanga zi beef nga zirina ekigendererwa. Bobbi be yakubanga Bebe enkeera n'afulumya oluyimba. Baatekanga abantu ku bunkenke ku luno waliwo ekijja. Baakolanga zi beef nga beekolako beef naye nga tebalumya muwagizi. Kakati ye Alien Skin byakola tebirina kye bitegeeza. Wabula nze ndaba byakola bya kisiru busiru. Alien Skin byakola simanyi gye bimutwala. Simanyi na kuba tosobola kukola kintu nga tekikugattako. Kuba bwe ogenda kukola ekintu ogamba lino benkikola nfuna ki, besikikola nfiirwa ki. Kakati byakola bisobola okuba nga biri waggulu wa kutegeera kwange. Naye wadde okukola ebintu bye kasita biba nga tebikosa balala. Bebiba nga bigenda kukosa abalala abawagizi baffe, awo tuvaayo ne tutaasa abawagizi baffe. Abawagizi baffe ye bizinesi yaffe. Bw'okola bizinesi abawagizi abo ne bagaana okujja, bizinesi bateriiwo. Ebyobufuzi byo bibeera buli wamu. Ebyobufuzi tebakulimbanga nti biina we bitali. Ebyobufuzi biri buli wamu. Era mu nkuuka ya jjo twalwanye nnyo okulaba nti tetwagala kulaga kifaananyi nti waliwo sayidi abayimbi b'ebyobufuzi abali ku sayidi emu nti be baabaddeyo. Era kintu kya balansingiddwa bulungi. Ebyobufuzi biri buli wamu. Kyovula stage Mick Wine oyo teyali ku programu y'abagenda okuyimba. Kubanga oluusi amanyo zalina mugobo mayinze nyini ntu wantondo. Yali andaga embwa ku asidiki ne mugoba. Naye nawaliriziddwa omuteeka ku listi. Nga ndaba waliwo kyekubiira. Nga ndaba abawagizi b'essayidi emu be basusse obungi. Era yalangiddwa ku ssaawa esembayo n'asasulwa n'ajja n'akola ki? Era najja n'ayogera ndikyo n'ayogera ku mukulembeze we mu njogera etamalaako balala mirembe. Bebe n'akuba ekintu kye bulungi n'avaayo. Alien n'akuba ekintu kye n'avaayo. Oluvannyuma n'akola effujjo. Mick Wine, Warukagga, Dr. Idaman, Geoffrey Lutaya enenkuka yabadde peacefully. Yabadde eri mu mbeera eri peace. Oluzungu njogera gye yabadde ya mirembe. Peacefully. Oluzungu lwero. Naye Alien n'akola effujjo oluvannyuma kale effujjo ffe tetugenda dikkiriza. Tetugenda kukkiriza abayimbi ababuyabuya nga Alien okutulowooza nti ffenna tusobola okubeera ababuyabuya. Bwana Abitex, tolaba yonsobi yakoleddwa Palaso. Palaso era Palaso nja poliisi naye muyite. Kubanga ebibiri tebisobola kuvaamu kirungi kimu. Oli bw'abanga yakoze effujjo nze ndowooza yali badde agenda n'amuwawaabira. Kubanga yatuusiza damage ku bintu bye ajja bisasula kubanga yazze misana ttuku. Naye ebintu by'abagangaganga ebyo byabayaayi biggwera ku street. Eyo ndowooza sigikkiririzaamu. Sikkiririza ku revenge. Naye bw'abanga batu be yabehavinze amateeka gajja mulamula. Kye yakoze tekyabadde kituufu. Ebibiri ebibiri tebisobola kukola ki kuvaamu kirungi. Kakati kanve ku business star sigenda kusula ku TV yammwe. Bino byonna twogedde bikolebwa. Poliisi ebeera waawo, amagye gabeera waawo. Olabanga ogwabwe bagukoze. Poliisi ekigambo ekituufu etya favoring Alien Skin. Era ebintu byonna ebiriwo poliisi bigivunaanyizibwako 100 ku kinnaakyo. Alien Skin akoze ebbanga ddene nga tebamukwata. Alien Skin akoze effujjo lingi nnyo nga poliisi ye mufavoringa. Era poliisi yevunaanyizibwa ku bantu. Era poliisi twagala omujjanjaba abantu Alien Skin bye yakoze eki byatusizaako obulabe. Kubanga mwe mumuwa amaanyi. Poliisi tesobola kulemererwa, tesobola kuwangula poliisi. Kubanga lwe baayagala okumukwata era baagenda ne bamukwata n'agenda mu kkooti. Naye abadde alina emisango mingi nnyo ey'ekatwe nga bamufavoringa. Era poliisi beddamu okumuwa olukusa n'agenda n'atuusa effujjo ku bantu. Poliisi yegenda okuvunaanyizibwa kubanga emufavoringa. Nvudde ku TV yammwe. My government, the government I serve, does not sponsor crime, does not sponsor criminality. The same government you are saying it is behind
we arrested Aaron Skin a few months, not even 2 months ago. He was taken to Luzira only to be released by court. So if it is government aware and funding Aaron Skin, it shouldn't be. The person responsible for that are the courts who are giving bail. You see, now I side with the president. People who commit crimes of burning people's property, of destruction of property, should not be given bail. People who are stealing PDM money, people who are stealing the goats purchased using PDM fund, should not be given bail. So the problem was court. If he had been kept there for another 6 months, he would come back a reformed man. Government does not sponsor crime, and the government does not. It doesn't at all. So Aaron Skin signed a pact with the Honorable Mpuga. So he belongs to Mpuga's Democratic Alliance. He's not a member of NRM. No, he's not. He signed a working relationship with the Democratic Alliance, which is headed by Right Honorable former Lop Mpuga. So there is nothing to do with government, but government supports any artist who wants to work with it. And my appeal this year has been there to all artists, whether you belong to NRM, whether you don't support NRM, whether you support NRM, avoid committing crime. There is no room for criminality. Several people have been arrested who went to the bush with the president. A few years ago, you remember our vice chairman, Eastern, Captain Michael Mukula, was arrested. A few years ago, you remember my own colleague minister, Honorable Alice Kaboyo, was arrested and jailed. Is there any supporter, someone who supports NRM like Captain Mike Mukula or Honorable Alice Kaboyo or even Honorable General Jim Mwezi, a liberation hero? So that is an example that the president has said, and the president does not believe or promote criminality. So that is an allegation, and you should not even listen to it. Kyenyinza okugamba nti ffe ng'abakumaddembe abapoliisi tukola emirimu gyaffe egya bulijjo okulaba nti tuwaayo security, tukuma abantu n'ebintu byabwe. Bino bibaddewo jjo ne leero omuyimba omu yalumbye mune na yasayasa endabulala wa motoka y'ennyumba, naye ne batutegeezeza. Badde tugendayo nga tetunaba kutuukayo, bali abadde bakola ebikolwa ebyo ne badduka, tetwasobodde okukwatayo n'omu. Naye waliwo omusango gye baguyingiziza eya malicious damage n'okubiserianyi. Ogwaffe ogwa poliisi tutandise okukola okunoonyereza. Wenjogerera kati tewali omuntu gye tugombyemu obwala, naye tomanyi anti nga fayiro ewedde ekiseera ejja kutuuka abakoze ebikolwa bino tujja bakwata tubatwale mu mbuga z'amateeka. Eri mu nkuuka waliwo abantu abakwatiddwa mu ngeri ya professionalism. Wati abamu badde batusomooza, batusindika, batukola ki, naye nga abasirikale tubadde bakakkamu ne tubakwata. They are 30 in number. Baliko Old Kampala Police babaguddeko emisango gya njawulo ey'obubbi, y'okulwanagana, ebintu ng'ebyo. Kati ffe nga poliisi oba nga abakumaddembe muyinza okugamba nti mukoze ki? Ogwaffe twagukoze ey'ogubakwata n'ogubateeka munda mu kadukulu. Wadde batusindisiganya okubakoze ki, twagala okusiima nnyo n'okwebaza abasirikale baffe abakoze mu lunaku olwo awo mu nkuuka. Wadde badde babasindika, tewali yavuddeyo n'ajjayo mundu anti okukuba amasasi, kubanga babadde professional, babadde bakakkamu ne bakola omulimu gwabwe. Babalumiriza nti obuka
obukakkamu bwe busajjudde embeera abantu balowooza tebagambwa fe abakumaddembe abapoliisi abamagye tuli ekitongole kya mpisa. Empisa tukulemberamu ki? Empisa. Kati wadde okola effujjo wadde okola ki, ffe tujja kukuma ki? Empisa zaffe. obadde oyogedde ku ekiriwo olwaleero kikyatandikidde buloba Anti gugo obuze ebibuuzo kati ngenda ku bibuuzo byo direct. Anti abayimbi bombi Alien Skin ne Palaso babayita ku ogenda ku show eri Buloba okuyimba. Palaso yasoose okutuuka nayimba nga bali akyali ku stage. Alien Skin ne group ye ne batuka naye ndowooza Palaso yateegera nti Alien Skin atuuse, nakyusa natandika okuyimba mu freestyle. Mu kuyimba okwo nga waliwo ebigambo abadde ayimba, ng'ebigambo bino bisoosomeza mwami Alien Skin. Kati ebigambo ebyo abavubuka ba Alien Skin badde tebali basanyufu, badde ebanyizamuko katono ne bavaayo ne bagenda mu stage okuyimirira mu stage. Ne balumba Palaso ku stage. Okumulumba ku stage n'alekerawo okuyimba. Ekyo kyanyiziza Palaso. Ekiro ekyo saawa nga 9 n'alumba ewaka wa Alien Skin Makindye. Waliwo abavubuka beesanze n'abavubuka be ne babakubagana ne balwanagana, ate ne bakeera ku makya ne bakoomawo ne bayingira ne banona ebintu nga mmotoka ne madirisa ag'ennyumba. Naye nga badde bakyali awo ne batutegeezeza, naffe ne tusitukirawo mu bwangu ddala. Ndowooza ne bategeera nti poliisi wuuyo bajja ne badduka. Ne badduka naye ne tuwa Alien Skin amagezi ajja agulawo omusango eya malicious damage ne okubbisa eryanyi. Kati tutandise okukola okunoonyereza nga fayiro yaffe tumaze okugikola, tumanyi nti ssaawa yonna abakoze ebikolwa bino tujja balondoola tubakwate. Fandi waliwo okutya abavubuka